olibedde okwetonda. Maama sinagaanako omwetondera naye obuzibu bwabwe tebasooka tewaliwo yampulirizaako. Obuzibu bwani? Obuzibu bwa Maama Phiina teyampulirizaako, nze soogerangako naye, tamanyi kikyali mu ddwaliro wabula okuggyako ebyo ebigambo ebyamugambibwa. Okay, ki ekyali mu ddwaliro? Ekyali mu ddwaliro nafunamu akabeera k'ensimbi okuba nkakendedde ng'abantu tuliwo 5 nensaba 2 baveewo konsigazeewo 2 tusigalewo abantu 3. Kati ku 2 abo bali balina obuvaawo maama ye ng'ateesa nga ngamba nti mukyala wange yabavaawo ne muto wange ye maama asigalewo ne maama Teddy. Nze ne mugamba nedda bwe bagenda ne maama Teddy kubanga nali nina ensonga lwaki kubanga maama yali tansitula kyoba nsitula yali tafumba nti bafumba yali tayoza wabula yali wali ate nga naye mulwadde w'amagumba mulwadde wa mugongo. Kati kyenva nasalawo ne ngamba nti agende mu kyalo nsigale ne mukyala wange ne muganda wange. Kakati ekintu ekyo maama kyamuyisa bubi, yalaba nga amuyisizaamu amaaso, yalaba nga amugeraageranyiza n'omukazi. Anti yagamba wamuvuma n'omugoba kyava ne taata wammwe yamusuulawo. Ensonga yo ogyogerako ki? Nze ensonga ya taata ne maama siina kyebyogerako nekirya. Wakati ekisooka naafuuse muntu mukulu, nawasiza omukazi, nange ndafuuka taata era mbeere n'oli abeere maama. Kati ebizibu byabali byo sibimanyi nnyo era soolavayo nenkugamba nti oba kino okusaidia mami ne dadi, wabula kyemmanyi nti baayawukana ne tukulira mu nkula ey'enjawulo. Kituufu togambwako ne mukyalawo era mukyalawo yebibyo byonna, ensonga lwaki ne bakwano baabamu bavayo ne bakwogerera nti nno mukyalawo yekka yakuwabula? Omanyi abantu buli muntu ayagala akuwabule, naye kati saawa zino mu kaseera kano mwendi bwe mba seewuliriza nga nze nempuliriza eby'abantu olowooza nyinza kuliikinga kinyinza n'oggwa eddalu. Ti mu ki kyentegeeza omuntu olina okubeera n'okwekkirizamu okusalawo nga ggwe. Maama Phiina yatugamba nti mu bigambo maama wo bye yamugamba, maama wo mukyalo omukulu nti no yali akwetega era wagamba maama nkulaba onneetega naye tajja lya. Kakati ebigambo ebyo byansesa nnyo era omusajja eyabiteekayo byansesa bambi kubanga balina engeri gye babyogeramu nga tenyuma ate nga bakulu. Nze ebigambo ebyo sibyogerangako nakamwa kange era nga njogera nga ntya Katonda. Ennaku zino kati nti nze nalabyeko okufa, manyi kyekitegeeza. Naye nga kati simanyi oba nyinza layirako omuntu nabitegeera, simanyi naye nga kyemmanyi nti ebyo bigambo. Nga tunabagenda bagamba ekyagobya maama mu ddwaliro ng'oyagala mukazi wabeere nga asobola okuleetera enjaga. Era kyambadde ngendako enjaga ennyingi ebadde ku muntu wa ku kitanda. Nze ne bwonteeka luzira keizi nsobola oginywa, kyobeera ngo bikimanyi. Kati singa okeera ku makya n'ogamba nti oboono kayonza omukazi owange bw'afuluma ebweru eddakiika 15 omutima gwange guba gubuuza waali. Mbuki ontegedde bulungi kyenkutegeeza? Bw'afuluma ebweru eddakiika 15 omutima gwange guba gubuuza waali ali luddawa. Kati simukkiriza kunvaako. mukyalawo. Abasinga bagamba yakuloga mukyalawo ne ku TikTok nakugobako. Wadde mbukundoga waliwo ayinza omugaana. Omukyalo oyo mwesanga mutya? Banga ddene luwanvu. Kituufu waliwo omuyimbi yakutega omukyalo oyo n'otandika n'okkomonta ebbidde onywa omwenge asobole okuggyako? Ekyo sikitegeddeko ezi kyobuuza, ddamu mbuuze bulungi. Kituufu waliwo omu ku abo abayimbi
abala nti nozze mu space yaabwe eyakutega omukyala osobola oba nga okumonta ebbidde ng'otandise n'ebbaala osobola oba nti nova ku mulamu gw'okuyimba. Kakati muyimbi oyo munaye simumanyi kyotegeeza. Ddamuko ezo mbuza ekibuuzo kyo. Omuyimbi Ddamu mbuza ekibuuzo ky'omubuzizza. Kituufu baakutega omukyala osobola oba nga okakkana ku maanyi ge wali oleese ag'obuyimbi Baani? akujje mu bbaala ku mpaka saawa 12 Omuyimbi ngaani? ekyo tujja kyesigaliza. Kezi toli mukumbuuza mbuuza ebibuuzo. Owaye maama omuwulizaako kale. Sokolinde Kezi mbuuza. Maama Phiina yaweereza maama we emitwalo 10 egyamuleese wiiki ewedde najja mu ddwaliro. Kituufu yakuba mu Yetondede oba mwaddiŋŋanye? Maama wange simulabangako kuva lwe yava mu ddwaliro. Tebamuweerezanga ku ssente? Ebyo sibimanyi, nze mba ku kitanda mba neebasa. Weegomba okuddamu mulabako okukyajjako mu ddwaliro? Neegomba? Oli maama wange olwedde ate ogamba nti neegomba. Nsobola okuba nga nateesa nti aveewo muba obudde tule bwe tuti ne bwe tuti. Naye nze oli maama wange ne wekiba ki tagenda zaalago era agenda kubaasa. Naye bwe wali onnyonnyola kakalamu nga nti amaloboozi makadde ate wano olinga agakkiriza. Amaloboozi ago, amaloboozi nze nabagamba Bannayuganda nti abasajja bangi bannamawulire bo bayisaawo ebyabwe. Ntegeera bulungi kyengeza okugamba bye baagala. Kakati baddira, kakati omanyi eno industry ya music nzibu. Mulimu n'abanwana nga bali eyo sibategeera ne babawa ssente ne mukola emizannyo mu firimu dakutebi ebigambo bingi ennyo ebitalina. Wabula nze kyensinga okugamba eggwanga lyange aba Bannayuganda, sinze muntu asinga okuba nga ntegeera era ekyo tebakisibirako ssente. Naye mu kyensinga okumanya saba Bannayuganda bonna abasobola okuwulira nga bwe njogera bo bansonyiwe nga bo abantu. Weetondera mami mu maaso ga TV eno? Mami siganangako mwetondera. Weetondera? Wadde olunaku n'olumu nze mbeerawo gye mbeerawo ne maama wange, muyinza n'okuba nammwe si gye mubeerawo. Banze bwe ntuuka wali mutuula wali ebbali ne mufumbira n'emmere. Bagamba omukuba n'omukuba. Ekyo kiyinza okuba nga kikyo ng'era kati bwe oli munnamawulire. Naye gwe kyomanya nti nze tugenda ewaka ŋŋenda mufumbira ne mufumbira. Era naakamala omugulira ne poloti mpya. Bagigula? Eryawo. Waali wennyini weeri oba owakana ng'omukubira. Okay. Tugende ku nsonga y'okumwetondera. Omwetondera mu maaso ga kamera, maybe abamawulire bakifuna obi, maybe perception yakyuka. Gwe nga Alimpa ebigambo ebyo mu mukadde wo nga nawe olina omukyala mugenda zaala, weetondera mukadde wo? Nze kyenyinza okusaba mami wange, nsaba ansonyiwe ku buli kimu kyonna kyonna. Buli kimu kyonna 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 ku bulamu bwange. Yes, nsaba ansonyiwe. Oba omukazi nafuna gwatayagadde oba mwagadde simanyi, naye nze nsaba ansonyiwe. Eriiso ly'omuddugavu awaddugala oli omukulu awaddugala wewalaba omukyala maama teyamusiima, lwaki olemezzaamu? Maama teyamusiima. Kakati mu mbeera eyo y'okuba nga teyamusiima, nze ate mbeera naye buli lunaku nze namusiima, so si maama. Maama mwagala ebibye era ne muwa obudde bwe. Wampitidde mu kyalo ne ŋŋenda kazibe enkiiko za kika. Kati noono naye mba nina omumuweera obudde bwe ng'omuntu gwe njagala, kuba tesaakamulaba tandabidde ku hiti ya Sindoni ng'abantu basobola okirowooza. Maama Phiina afiiringa okubeera nti ali disappointed naawe mu byonna bye wakola. Omwetondera? Kiddemu sikitegedde. Weetondera maama Phiina olw'okuba nti nno ali disappointed n'ebikolwa byo ng'omwana ate nga yakujjanjaba?
nze Maama Phiina kyenyinza omugamba kiri ekintu kimu. Omuntu gukotekako wansi oti. Nsaba nsonyiwe era nsonyiwire ddala. Ansonyiwe nno era nsonyiwire ddala. Naye era n'ekirala nsaba mpulirizeeko bw'aba ng'alaba nange ampulirizeeko awulire bye njogera kuba luli yayogera nange nga ndi mulwadde nga ndi awo ku kitanda emulabo ne mugamba nti ku bizinga tuvuddeyo tetufunyeeyo ssente ezo ze bagamba mu banduga baazibbye. Ne mbagamba ku eri gye tuva tetubadde na ssente wadde 11 bintu bwe nagamba Maama Phiina ne mugamba titwabadde na bintu ago mawulire bya bulimbi. Mu butaba na bintu waliwo omukyala ateebereza okuba nti alina enkimayo. Eriwa ayagala genda gikima. Lwaki togenda n'okima enkimayo? Mu Uganda mulimu enkima nga mmeka? Eyiye bayiyo. It's 5 o'clock. Nze kati nze nganze omuntu sirina nkima. Pozi waba ayagala ogindeetera nga y'omuntu nja mwaniriza oba baginjagaliza nnyo. Okay. Waliwo ebigambibwa nti oli katula k'ebissebuka nti ku mpisa embi kw'otudde era bano abakulinaanye bo bagiyita bagikuwa omuliro era towulira bakadde bo bagamba ki? Abandiraanye nga bano abaleeta ebikoola anti kati nze ate sirya bikoola. ngamba abaleeta ebikubwa. Sikitegedde kyotegeeza. Mikwano gyo enjaga. Kakati mikwano gyange gindi okumpi tulina okwewala level. Mwenna nga bwe muli wano kuliko asinga. Yes? Kakati oyo asinga oluusi tasinga mu bunene oba mu buwanvu wabula asinga mu bikolwa ebyo by'abaakola. Kakati ate abo babeera nabo abamu bibazibuulira kubawo nga nti oluusi baba tebabisobola ate ne banyiga bunyiizi era kizza eggwanga lya Uganda emabega. Abantu mubeera nabo bakulinako ensaaba kyogamba. Nze abantu bembeera nabo bemmanyi beneekakasa ewaka ninayo omukozi omu Nazaresi owokubiri mukyala wange then abo abalala nabapangisiza ennyumba tewali kye baŋŋamba. Okay. Owaayi enjaga omukyala naye olivadde ku njaga. Lwaki tuva ku njaga? Kakati enjaye omukyala gwenga gwe munnamawulire bagamba nti kati mukyala wo gyakupiika. Nze enjaye naye oginywanga nina emyaka 14. Nagenda ku street nga nsula eggaba nenva eggaba mpuliriza bulungi nengenda mu tawuni e Kampala we bayita ku Good Shade nembeera awo okumala ebbanga lya myaka 2. Kakati oba oŋŋamba nti ate oli yaleeta oba oli awo just ekyo kiba kiwulirewulire nti kigambo ekisawundinga obubi abantu bakigezze bakitegeera. Naye nga sigamba nti oba anti maama we yabyogera. Ekyo kiri fayini naawe okukyogera nti enjaga tumanyi tekkirizibwa mu mateeka era okwatibwa singa oba oginywa. Naye lwaki onywa enjaga? Ekuwaaki? Kati nganze ali ng'ombuuza lwaki onywa enjaye kyenyinza okugamba mu bulamu bwange keizi kati gwenga ggwe obulamu bwempiseemu mu bulamu bwange otuuka wano bwanjawulo kubwo. Kubanga nze nasulanga wabweru ng'enkuba etonnya n'ensi ne zikuluma ate n'empewo neekufuuwa ng'ate tolina wadde essuuka. Kati osonyiza obutanenyeza ekyo lwaki nnyo enjaye singa obeerawo. Obulamu lwaki togivaako? Kyekyo kati namala nenneezuula kikyenteekeddwa okukola nti kati omuntu bw'ayogera ekigambo so kiwulira nga kigambo nze nenteekawo ekikolwa ekyo kyenteekeddwa okukola. Kigambibwa oli kiruddu kati. Kiruddu byebiti eddwaliro ly'ekiruddu eri bwavaayo Maama Phiina yakuggyako obuyambi. Nze ndi wabali baawo kiruddu tebasiba bino tebayonga bino. Ate kyokutwalako mu ssabo?
ekiruddu bateekamu byuma ne kuno okugulu tekuliimu kyuma. Ate kyagambibwa nti bakutwalako ne mu ssabo. Anti munaye bannayuganda bo oba kati munaye bannayuganda bo balina obuzibu kasita bawulira nti maama Phiina ndowooza bamanyi bambi tamanyi na Katonda. Kimanyi kuba bawulira nti maama Phiina buli omu yagambirawo bamututte musawo naye liri ddwaliro liriko ba professional doctor.